Balungi abalabi b'emikutu gyaffe gino nate tubaaniriza nnyo mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza Mwami Gideon Tugume muzzukulu wa Andrea Gakyalo okuva eri Emijeera Kakuru Town Council Ruhama District Ruhama County Ntungamo District kakati tuzza okubaako ensonga ze tukubaganyako ebirowoozo naddala ezo ezikwata ku ggwanga. Nsooka okubeebaza olw'okutwala obuvunaanyizibwa ne mubanga mubadde mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukulu Tugume sooka obuze ku batulaba. Batulaba abalungi mbalamusiza bassebo ne bannyabo nti mwasuze mutya musiibye mutya. Mwebale kuweereza abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka nti mwebale byonna, mwebale n'okunsabira essaala zikola kubanga nfunyemuko obuweerero obutonotono. Ofunyeemu ku buweerero? Nsobola okutambula. Ababadde bangoberera batandise okukendeera baweddemu amaanyi naye nga byonna twabikwasa Katonda. So njagala kubeebaza mwenna bansabidde. Mulimu abakubye amasimu, mulimu abantu baffe abali ebweru eyo abakubidde abakungu ab'enjawulo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ne boogera ne bagaa nti Tugume musajja waffe, Tugume mulwanyirizi w'Obwakabaka bwa Buganda. Omusajja mulemu okumukola ki? Embeera gy'alimu yo yennyini emumala. Teyeetaaga kwongerako. Tugume teyeetaaga kwongerako. Ebbanga lyamaze olw'okulwanirira Obuganda n'okulwanira Ssaabasajja Kabaka. Abasajja baamutulugunja dda. Agati nabwe mumwongerako omusajja mujja kumutira bwere. Amazima genye. Mumuleke akole byakola kasita kaddeyideyi. Sifuna musaala. Sifuna musaala, sifuna allowance. Tiwali yali yampise okujjako Ssaabasajja Kabaka yekka yampita. Yampita ku mikolo, yampita ku mazaalibwa ge. Era nange nendya akakeeke n'abaana bange. Awo we neebaliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era mugamba nti ayibeene wangaala. Wangaala ayibeene. Wangaala ayibeene. Kakati abantu baffe abakoze omulimu gw'amaanyi ogw'ekitalo nnyo mulimu Martin Lutalo ow'e Canada. Bambi omanyi Martin Lutalo alina wa Luganda nnyo ne Deputy Katikkiro. Deputy Katikkiro Nsibirwa era yegunde eyo famire eyo. Nina abakungu omukungu Ssebo w'ekitiibwa Kadu Kiberu. Kungu Kadu Kiberu yakulira kati okuzimba amasiro. Amasiro ga Bassekabaka wano e Kasubi. Tubadde nayo kumala ebbanga. Akutegeera obuvo n'obuddo. Ategeera bulungi nnyo. Naye omukungu Anthony Wamala. Anthony Wamala yakulira Buganda Royal Institute. Tubadde naye nakulabye tukuze ffenna. Nina omukungu Kawoya Mwebe. Nina abakungu bangi bagambye Katikkiro nti omusajja muleke. In fact n'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda mukwano gwange ng'omuntu nnyo. Ate Kaggo nagende wa Kaggo sasobola kumusanga naye yali aneetaaga nga alina byayagala ndowooza twogereko. Ssebo Kaggo mukama wange najja naye sasobola kusanga naye nasobola okulaba deputy naye nga ensonga zonna zikwatiddwa bulungi mu kintu ekikulu mu mpisa eŋŋanda mu buntu bulamu mu mwoyo gwa Buganda ogutafa. Kwegamba tewakyali muliro. Nze sirina mbiranye ne Katikkiro omukwata ddamula sigirina. Sirina mbiranye ne Bwakabaka bwa Buganda. Sirina mbiranye ne Mwanyi Terimba Uganda Limited. Sirina mbiranye na muntu yenna. In fact n'owekitiibwa Christopher Bwanika sirina mbiranye naye. Kubanga nze sivuma. Gw'olina bizibu byo. Nze nina bizibu ate bye nina bimmala. Bimmala nnyo. Naye nga nze mwebyo ebizibu nasalawo ne ŋŋamba nti nze nja kubeera ne Ssaabasajja Kabaka mu mbeera yonna. Ate no from the bottom of my heart okuva wansi w'omutima gwange Kwesi Robinson nze nja kubeerawo ne Ssaabasajja Kabaka eri navaayo paka Mukama lwali kuyita. Nedda abantu basenguka. Mulimu bannaffe David Lutalo gundi Martin Lutalo yava wano myaka 4 kati. Yagenda mu Canada n'abeerayo era tasuubira kudda wano kubeerawo myaka 4. Kati mutuuze wa Canada. Tulina abantu baffe abalala bali mu America
nina ne mwanyi na ze Dorini bali luno jali ne mama no yagenda mchala bali luno yagenda katali mu America yibire mu America obutuze babo ono wano mu bali luno zone nakulabye bali luno zone kati mwe kati bafuna obutuze kati nange nafuna obutuze mu Bwakabaka bwa Buganda kati nze temuzize eri naddukayo ekibabu bwadduka ekibabu mu mateeka g'ensi yonna bakugamba nti bw'oba odduse mu ggwanga lye waddukayo ng'odduseeyo ekibabu ate tebakuzaayo ati nze ndi munoonyi wa bunamo nabufuna kati ndi wa wano nkola mirimu gya Ssaabasajja Kabaka kati bandeke mpeereza Obuganda so njagala kubeebaza mwenna kubeererawo munnange nze ndi musajja aw'ekitiibwa buli muntu yenna era ndimuwulize eri Katikkiro wa Buganda ndimuwulize eri Obuganda ndimuwulize eri Ssaabasajja lwakuba wali oyagala kumanya ngero omuwulize okumanya ensonga nga bwe zaali zitambula ensonga ezigenda mu maaso si zange Robinson si zange abantu basimba emiti ng'emiti gye basimbye emiti gya Ssaabasajja Kabaka nga bagisimbira Buganda naye emiti gyonna bagitemye ne bagikusalamu embaawo abantu baweebwa ettaka nga Bassekabaka be baawa ettaka ero sina Kabaka Mutebi ow'ekitiibwa mu kaseera kano nga ye Kabaka abantu bafuna ettaka emyaka n'emyaka naye bagenda ne babaggyako ettaka alina acres 10 ne babaggyako acres 8 ne bamuserekera acres 2 ate ne balitunda ne baliguza omuntu omulala ebyo si byange abana aba Buganda Land Board ebyo si byange ensonga ezirina okukolebwako Abaganda baleme kunyigirizibwa nze kubuulira ate nze sigamba nti Muganda kubanga nange yazaalibwa Mwankole nenkulira wano nawe wafuna ettaka nange nafuna ettaka wano oba kitegeera n'ekikyamu emiti kugisala gyonna bagisazibwa mba njogera ekikyamu bagende wonna ne waffe eri ku kika ky'ennyonyi ku kitebe kyaffe emiti gyonna bagisala batunzeewo kati gwe Buganda Land Board in fact sina Buganda Land Board direct mulimu abaami ba Ssaabasajja abagenda wansi bagamba nti gw'oli ku ttaka lya Kabaka ettaka balyagala Ssaabasajja asiimye nga bwe bakola egindi ekitayite eyo waliwo ekitayite eyo baleeta abavubuka mu bbaasi batemye ebintu by'abantu bwe Ssaabasajja asiimye n'Abagereka agenda kusimba wano olusuku bamaliriza baliguziza omukulu sijja mwogera nefenne bali bamutemye ne batema fenne ne batema emiti ne batema buli kimu kyonna kakati ettaka oli alina acres 10 ne bamuwako acres 2 8 ne bagutwala abantu bali mu maziga eyo ate ne batunda butunzi ne bagamba nti sente bazireeta mu luwalo ebintu ebyo bannange nze nange si byange bagamba zibaleeta mu luwalo ngani azireeta mu luwalo Ssaabasajja yabagambako batunda ettaka baleeta oluwalo kati ekyo kye twagala bannange nze sirina gwe nkola kwataaka taliiwo naye oyogera ebiruma abantu bagenda waliwo famire eyali yasikira ettaka erwero wano olusozi Lulamba kulimu n'olusozi nga kumpe emyaka 12 abantu abo weebali munnange Buganda Land Board nekwata olusozi neruguza General Katumba Wamala General Katumba Wamala abantu bonna n'abagamba nti kati naruguze bintu bino genda erwero genda wano erwero ebyo bye bisinga okunyiiza ebyo konze kakubule waliwo etawuni bagiyita Mayirikiti erina Kaseke tekyalimu Muganda no si kibi kutuusa abantu abatali Baganda nange wenagula naye Abaganda babagoba bugobi nange nagula wa Muganda naye butuufu bannange Abaganda bo baragawa mukoze tawuni kanso bagenze mu tawuni kanso olumba nkoze ensobi nenga nti bana Abaganda bali mu kubonaabona kubanga Omuganda takyalina kyatunda kyalina kekataka keyasigaza kakati atagenda okafuna akafunira ku myaka mikadde oba kitegeera kubanga taata yasigala nga mulamu n'afiira ku myaka 9 omwana gwe yasooka okuzaala n'amuleka nga alina emyaka 6 agabanya akataka nga alina emyaka 6 ng'omwana asemba alina emyaka 45 kakati ng'okubonaabona babonaabona ddadde ne Kampala nga kibalina okukola kwe kutunda akataka ako basobole okubeerawo oba kitegeera kubanga tebalina kye balina beetaaga kukwasibwako kwongezebwamu amaanyi kakati abantu abo obuntu babutunda abamotaka balibye mulimu abajja nga taata mu ngeri gy'okuleka abaana bazimbe ku kijja taata agamba temuzimbawo ate n'aleeta abantu abalala ne bagulawo n'abateekaawo ne bamuwamu ku ssente ez'okunywa n'okulya n'ebijja ne babirunde amalaalo gonna bagasimudde bagajjeeyo
awo Buganda ebateddangulu teddangulu ate olwokuba nti nze Abaganda bembeera nabo bamanyi bagamba batya okwogera ku bigambo bino bagamba nti abamu bwe twogera bagamba tukoze tutya ekika kigenda mugoba nze tugume ndi muwulize eri ekika kyange eky'empindi owulidde era nze ekika kyange eky'empindi nkyagala nnyo kyekika kyange naye nze ekika tekisobola kutuula nekingoba ali ongobera ki nze njogedde ensonga zaki nze kankubulire Robinson n'abalina obuduuka bateekawo obuduuka mu byalo waliwo baŋŋambye nti basomesa abaana naye olasomesa omwana n'amala university n'abula ekyokukola n'amuwa $50,000 atandika akaduuka naye abaana be nagenzemu okukola research nagenze Butambala okukola research abaana babawa ssente ne babawa $50,000 batandika edduuka naye ng'omwana gwowadde $50,000 okutandika akaduuka agula ensawo emu eya sukaali ng'ate okugifunako $2,000 ate n'agula ey'omuceere ng'ate okugifunako $2,000 n'aleeta sabuuni nga n'okufunako $5,000 kati ate ennyumba wapangisa wali watadde akaduuka beetaaga $10,000 buli mwezi naye ng'abantu banansa b'e Butambala bagula haafu bagula koota sabuuni bagula kwegamba ensawo agitundako emyezi 2 emyezi 3 kiba kitegeeza nti weetaaga $30,000 ate okufuna $2,000 kuva mu sukkaali tosobola kubeerawo eyo embeera eri wano mu Bwakabaka bwa Buganda gye twogerako nti singa Buganda ng'akasente kali bwe bagamba nti bateeka mu sako ono bw'apangisa wali n'asobola okufuna ebintu ebitambula amangu oba n'akola nga restaurant ng'eyo abantu gye balyamu emmere oba n'asuubula kasoda oba n'asuubula amazzi abantu ge banywa buli lunaku n'abeera n'ebintu eby'enjawulo osanga asobola okukola ki okubeerawo naye kati abantu tebalina kapito obusente bwawadde tebusobola kukola bintu ebyo abantu abasoma wano kati tebalina mirimu tebalina bwe bali abaana bw'amaliriza bw'ati ng'asanga maama we akola mu katale bw'aba ali mu katale ng'afuna omusajja owa booda ng'amuzaalamu omwana olumuzaalamu omwana ng'owa booda adduka tamanyi gy'ali oba yakagira bw'ati ng'afuna olwokubiri obwana bubiri nga maama amugamba nange wano vaawo sikyakusobola tanna gy'alaga abamu kati abaana balekaawo be boowulira bagenda mu Buwarabu mu kubonaabona nali ku Nyonyi Mukama yampa ekisa nengenda ku Dubai nali ngenze Asamara mu Eritrea bwemba nakugamba UN bwe yatwala kati mba nvaayo netu abaana ne baleeta Abannayuganda be batikka ku Nyonyi abakoma we Uganda naye nalaba abaana abawala bali mu Nyonyi nga bayitirivu naye ng'enviiri zonna engeri gye zifaana nabagamba baana mwe bwe mutuuka ku kisaawe Entebbe musooke munoonye saloon ba mulimu akaseera babalongooseeko otherwise abaana e Kampala banyirira bajja basekerera ng'abaana bafaanana bubi eno bayi bwe baŋŋamba obusente atolooza tunaadde 10 busente twabusindika awaka nga tulabirira obwana bwaffe obuli awaka naye n'obusente baabulya katuzzeeyo naye tutunaadde 10 naye nga buli abo babafaanana era mbalaba bannange bambi bakomawo buggo naye nga baana baawano so nze tugume siyogera bigambo bino nti njagala kuvumirira Katikkiro nedda ono Katikkiro wange gwe nina muwe ekitiibwa abantu b'Emmengo bonna mbawe ebitiibwa abakulu naye bwe babaawo ensonga mubeeko ensonga ze mukola mutaase Bannayuganda Abaganda actually kubanga Buganda esobola okuggwawo oba tokiyita kyakusaala eggwawo luli waateekawo bitabo bibiri biri Mmengo wano gendayo olabe kuliko ekitabo eky'Omuganda afumbirwa Omuganda n'Omuganda awasiza tali Muganda naye eky'Omuganda afumbirwa Omuganda kyakabeerawo kati emyaka 3 temuli Muganda wano bagende na mirembe teri awandiikamu bawasa Abaganda abaana Abaganda wano bawasa Banyankole bawasa Bannarwanda bawasa baki oba okitegeera anti Abaganda tebakyalabika n'abalabika ndabika yaabwe tekyasobola kusobozesa muwasa balabika bubi nnyo kakati embeera yo yennaku oli ku muwogo tonywa ku mata tokola ki wenokalakalanye tokola nviiri tokola omuvubuka akwagaleko ki gwe tomanyi nti abavubuka abawasa be bavubuka balinawo ku ssente ekituufu okimanyi nti abaana Abaganda abawano nabo abatawasa kati bangi nnyo bayitirivu tebaagala kuwasa kakati nze kyenkuga kati tebaagala kuwasa balina ki omwana asula mu nyumba empangise naye tagisasula nekyokulya takirina awasa lwaki omanyi lwaki town council zeyongedde wano mu Buganda anti abantu bakyali mu byalo tebaliiyo abantu abagula ne babamalaayo kati abantu bali mu town council bakoze obutawuni ne bujjula abantu akatawuni bakawa town council kati eri ebbali tewakyali abo waliyo ente waliyo abantu kati abalala bagulayo kati ebyo tugamba nti bane mukole research emala nze ngenda kukola Mmengo kati ngenda Mmengo
ninokukolera research mengo ninokugikolera research ngiteeke ku meeze wa Katikkiro abeere ng'akolera ku research gwenkoze ategeera Baganda embeera gye bayitamu ade 10 bategeere Buganda gyeraga mu myaka egiddako emyaka nga 3 egidda mu maaso wateeka okubaawo Buganda Planning Authority nga yo yakuplaningira Buganda neki kyasoboka nga nabo bennyini beplaningira bokka naawe olaba sente bazirya buli tebakyakkiriza bantu mu America eggwanga lye bayita eryaba Red Indians bagwawo basigalamu batono tebabata extinction eyo ey'okugyawo omuntu omuleeta n'awasa omunyankole n'azaala omunyankole Muganda n'awasa Omunarwanda kati oyo omwana omuzukulu kati agenda okuzaalibwa Munankole Muganda Munarwanda ate bwagenda okuwasa bwati n'awasa ow'Embaale n'agenda okwekanga bwati nga tokyalina Muganda pure ng'akasaayi k'Abaganda kakoze eki kakati wano bakugamba nti balina miliyoni 14 eza si Baganda bayita kubanga baliwa tuli Buganda naye ng'ekyamazima Obuganda bukola ki busaanawo oli ajja kumbuza lwaki tugume gwe olwanirira nnyo Obuganda sirwanirira Buganda bwokka nga Buganda n'ekinnuma lwaki amawanga amalala go gekozeemu omulimu okusigala nga go gatambula gakyawasa abantu baago lwaki gatambula bwe gato lwaki we wano mutemukiri Katikkiro bwe yakwata omwana we yamuwa Banyoro ate waliwo omulala ate gwe yagaba egindi eri bayitayo batya si Mbaale bayitayo batya mu Bagundi mu Bajapadola abaana bonna abagabye ewalala kakati ekyo kyo ye omwana oyinza obutamusalirawo naye tubeeko kye tukola kubanga embeera etwala abantu awalala yembeera y'obwavu yembeera y'obantu obuteesobola oba kitegeera nze waliwo yaŋŋambye nti kati omukyala we okubaako ensonga ayeetaaga emitwalo egyo ebiri bw'aba tazirina nkulayira mugakatonda okkangamu mitwalo egyo mwana muganda wawano yaŋŋambye nze kati bwe ntuuka awaka bwe mba sirina egyo nsonga tewali era kakati zaamubulayo akamala emyezi 6 ng'ebiri gibuze alimba naye afuba zinoonye ate kakati raba ekikemo bwe kijja waliwo kati ow'ettaano kati ojja kwesanga ng'agenza ow'ettaano ng'ebiri gigaanye n'atambulizeyo obulamu kati amaka gaba gakyaliwo kati waliwo ensonga ezeetagisa okukolebwako ng'abalina okuzikolako bwe Bwakabaka bwa Buganda bwennyini ye Katikkiro mukwata ddamula mukuuma ddamula yalina okumanya engeri gy'okutambuzaamu ensonga ezigenda okukuuma Buganda nze tugume n'obwonoosalawo n'ogamba nti onkola ekyoyagala naye research gye ndeeta ekuyamba nze tugume sibeerangaawo nakugamba sinna mulimu mu gavumenti emengo nkolayo nga kadeyideyi kadeyideyi wa Buganda okitegeera sifuna musaala naye bwendi naye buli gyengenda yonna nina kyenfunayo ekisobola okubaako engeri gye kiyambamu abantu ba bulijjo tuyambagane letaseera pichada tekirina gwe kisala okitegeera nze okugamba nti tugume nze nagamba nti Ssaabasajja Kabaka n'obwasiima nagamba beera omuwandiisi wa mituba 3 byonna byenkola n'obwala oyambuleka nogenda nempeereza Ssaabasajja Kabaka bwe sandibaddewo nze tugume nze sandibaddewo Kwezi Robinson oli wano wandaba nga ndi mu mpale nnyimpi nakulaba nga mukyala waffe yafumba obuugi netuwuuta obuugi oba okitegeera kati singa gwe tewandaba mu biseera ebyo waligambye ekintu kyalala kati nze kiki kampuni zonna mu mawanga bwe zikola amagoba zize eri abantu bashareholders n'abantu abaziyambyeko okutuuka we zituuse nze ki kyensobola okuwa Buganda ogenda tukolera research byendiko kati byenkola byebigambo bino byenjogera wabeewo Omuganda naye aveeyo agambe nti waliwo Munyankole yatwogerera kubanga nange bwe najja nga ndi bubi Bayibuli egamba Yesu yagamba nti ndituusa ekiseera ndikomawo nenzija ne mbabuuza ne ŋŋamba mwe mbasalidde omusango ng'ate mukambwe nnyo nti bali mugamba nti lwaki otusalidde nabagamba bwe nali obubi ng'enjala ennuma temwampa kyakulya ate Mukama waffe twakulaba ddi twakulaba kiri mu Matayo oba essuula mmeka nga tetwakulaba ali bagamba nti abo bwe mwagaana okuwa emmere ng'enjala ebaluma yalinze n'abagamba nti ndibagamba nti mmwe mbasalidde omusango basajja mmwe nti kiki nti ennyota bwe yannumanga temwampa kyakunywa
nti mukama waffe twakulaba ddi Yesu tukumye amazzi fe abawejjere nti ali bagamba nti awo mwagaana okugawa yali nze kakati nze Buganda yampa ekyokulya Buganda nempa ekyokunywa oba okitegeera ekyokulya kye wampa wakiwa Yesu oba tokimanyi Busoga nekuwa omukazi yamuwa Yesu kati mwe mulinda Yesu okudda mumuwe abula tugume abate ebya Buganda byo kambikomyawo naye ng'ekyamazima njagala okutwala okwebaza era okwenjawulo abasajja Abaganda abengeye mwami bali luno yakola omulimu gw'amaanyi okulera yandera bali luno yakulera fenna anti gwe ow'ennyonyi Kwezi Robinson wandera ne mama yedira kindi mama yedira mbogo ibannanga ow'embogo yandera nnyo yakuwa obuugi nnyo kyovula sinza kumuvaamu akati waliwo omwami bamuyita yali mufumbira naye nga naye akulidde wano yali Haji Semanza ng'oli awe n'akulabyawo ne mukyala we Hajjati Semanza abasemanza bankola omulimu gu nabo gw'amaanyi bwe nabeereranga ku New Advance Town nga be bampita ne bampaako okulya so nze ntwala okwebaza nti mwami babiri no webali okukolera Obuganda mwami Kwezi Robinson webali okukolera Obuganda si boboka by the way nina omusajja omulala gye nasulanga ekasubi bamuyita Moses Matovu alinenta nikakati gyali awe Kasubi 1 zone 1 nabeera waawo bazimbe musaabo bonna bakajubi twaberanga nabo nga tuyiriba nitufuna ekyokulya niza banyambye nnyo abantu bawano bakiyimba kiyimba kya Manuel C1 mukasa kya Manuel C1 Rubya nabulagala ye kati yavaawo yagaggawala yadda Ntebe twalinanga Kabuye Gonzaga Kabuye nesi wange abantu benge no bankozeemu omulimu Kabuye wange Kabuye yankola bulungi obutagambika naye nakuzina naye bitambulira bubi naye yakoze embaga tumwebaza yakoze embaga tumukulisa bambi akulikeeyo abantu bangi bankozeemu omulimu nino n'omukulu Sekito tubadde naye Sekito Godfrey looya munange gwe tubadde naye akoze tubadde ffenna okumala ebbanga ne mwami Ruzige si wambogo kakati olaba embogo ndoza banange munkoze bulungi obutagambika nina muganda wa gundi mwete mumanyi naye yankola bulungi muganda wa Semuju Ibrahim Nganda munamateeka bamuyita Isa Kavuma munamateeka oyo yankola bulungi Semuju Nganda eggulo babayoola anti kati kyenkuke era kyembadde nzija babayoola ne babatutte babadde bagenda ku Kenyan High Commission ne babayoola ne babatwala mu kkomera kakati ekyo kitwala weggwanga naye simanyi gye tulaga kubanga fayiro nga zangu ezo fayiro nga zangu ate z'abantu ezirina abalina obulumi tezitambula tulina fayiro z'abantu abaakolebwako ebikolobero naye fayiro tezitambula naye fayiro zino zangu oba anazitambuza nzisimanya azitambuza tulina abantu abayokya amasiro ripooti tevangayo tulina abantu abatakayiira ripooti tevangayo tulina abantu abatabiriga ripooti zagaana tulina abantu abatakirumira n'okutuusa kati abatajowane Kagezi abatakaweesi ye naayogera ani Kigundu abatakigundu abatagundi abateichuri abatagundo ne yali omwogezi w'ekibuli gundi kirya bangi abafudde wano omulala eyafiira wano gundi bambi omukyala w'omukwano gwange nnyo mukyala bambi yaleka omukyala wano yali Entebbe Road omusiraamu ayo gubatirawe oyo no alina oluganda kono omukyalo wa National Resistance Movement ono akulira Namyalo munange bamutirawo naye kakati fayiro wali kigenda mu maaso twebuuza bannange ne twagala okwebuuza bino bye twebuuza Katikkiro byabadde agala okunteekerako ekiwandiiko naga nti toyogera bigambo ne twebuuza kati gavumenti ya Uganda bannange fayiro ez'ebyobufuzi zingazanguwa mangu nnyo nga zatusedda ne mu kooti ng'omuntu wakamukwata nga badde agenda okujust kutwala ekibaluwa mumuleke atwale ekibaluwa muleke Semuju atwale ekibaluwa kitwala wabaawo ki kubanga nasima ekyokutwakwata gundi naffe ffenna kituluma Dr. Besigye omusajja mwamukwatidde bwemage mwamukwatidde ki yabadde agulamu n'ogende Kenya Kenya gye batunda emundu bale okankubuulire kino okulamuza emundu si musango okimanyi ekyo nange tugume noonya katampa price buli mundu egula sente meka okulamuza emundu ya sente meka si musango
era kyovola bamulese wano tebamusibyeko musango gwa treason gwo kulya munsi eyo bamutaddeko musango ogwokusangibwa n'emmundu n'emmundu gye bagaa nti bamusanze nayo si yawano bwebanga bamusanze nayo si yawano bamukoze ka kitatta emundu ya Kenya kitatta gwe baleetera pisito eya golodi nga tagirabanganako emundu eye Kenya gwe gavumenti ya Uganda ogivunaanibwako otya gwosoloza emundu ze Kenya etteeka lye Kenya akawayiro akokuna mu bikwatagana n'ebyemmundu Firearms Act ekugamba ng'omuntu bw'asangibwaga n'emmundu nga talina lukusa anaatwalibwanga mu kooti ez'e Kenya zinaamuvunaananga mu kusinziira mu mateeka g'e Kenya mwamututeyo nedda mu mateeka ga international oba international law gagamba nti omuntu yenna alina omusango oba omuntu gwe bayita fugitive aba y'omuntu oyo eggwanga lye gwe lyarangirira nti yaza omusango naddukira mu ggwanga eddala bw'oba ogenda kufuna omuntu oyo okola application oba gye bayita okola ekiwandiiko ekisaba n'osaba kooti ey'eggwanga eryo kooti eyo neeyisa ekiwandiiko kye bayita extradition order extradition order alina okukisayininga beera minisita w'eggwanga eryo byonna tebyayitiddwamu bamba mwe Besigye mwamuleese mutya mutuuke n'okutwala ennyonyi mu mutike mumuleete wano n'ebintu bya gavumenti eno kati bitusobedde Kenya nvundu eringa etalina amateeka omanyi wano Kagame owekitiibwa Kagame president yakikolako yagenda n'ajoga Uganda ng'akolagana ne bakayigula ng'ajja wano Dickson agasirwe bani newe njogerera bonna bali mu kooti n'okutuusa kati noza kayigula oba yagumala oba gwagenda gutya bamusonyiwa naye bamuteeka mu kooti nga bamufunaana okuzaayo abantu mu bumenyi bw'amateeka William Ruto ne bane wajja kubaawo abavunaana olwa Besigye kubanga ekyo tekikoleka Dr. Besigye olaba ne General Kehura yavuddeyo ye Minister wa Internal Affairs n'ayogera n'agamba Besigye tabeeranga na mundu bwe yali agenda bantegeeza nti yagirina ne Kenya ne bagamba nti yalina mundu musajja batulugunya waaki naye wano nakugamba buli lw'obeera ng'olina ky'osobola okukola Prem 7 takuleka takuganya era nakugamba wano nti singa mukodomi wange Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bawa Babi Kyagulanyi mwanyinaze singa yalina nga gavumenti emulabyemu nti asobola okuwangula oba asobola okutwala obukulembeze oba asobola okuteekawo embeera tebandimukiriza kukwata sente ziri zaafuna n'okugenda ebweru tebandimukiriza kugenda ne motoka eno eri Amadi tebandigimuwadde ne bulletproof eyambala nze nkulayira muga Katonda mugulu ng'omukristaayo ndi wano tebandibimuwadde mu 7 Prem 7 tannakyaleka ku nsi n'obwekiba ekifaananyi kye ng'ekyenyenyeza nga tategedde ayinza okukikuba essasi Prem 7 tannakyawa chance tekiriiwa kyekimukumidde mu buyinza naye akyeyagalira mu buyinza President Museveni kyekimukumidde mu buyinza akyabuwoomerwa Prem 7 abuwoomerwa ng'ate atya nnyo bw'atyo kati anti kakati okutya kumuleetera okwekuuma obukulembeze okwekuuma kubwekuumiramu Prem 7 ekimulemeza mu buyinza n'okutuusa kati kwe kubanga ye tannagwawa chance buli muntu yenna amutya bw'amala okwetooloola n'amanya tonna ky'oli ng'akuleka nga weegazaanya ng'okola ky'oyagala nga demokrasiya abukalirako gwe ye ng'amanyi nti gati ajja kukozesa gwe abeere nga gw'oli awo nga bw'olaba egunda eva mu mazzi n'ereeta olulimi omanye ewunya nnyo ugoonya enswera zonna ne zimanya nti zifunye ekyokulya ne zirya ziri ekivundu yo n'emera bumizi buli ezibyawo zona n'emira zona nezitwala okuzirowooza zirya bivundu yo n'emira neddamu neereeta abalala nezeeyongera kakati ye President Museveni naye nga Besigye bamulanga bwereere batya Besigye mu ripooti ze baakafuna balaga nti singa Besigye yeesimbawo n'obwe yeesimbawo nga kinoomu n'obwe yeesimbawo ng'ali mu kibiina asobola okugjayo ebitundu 63 ku buli kikumi akuba President Museveni yerisaaki gye bakoze yerisaaki yafulumye omanyi ffe tuziroba gakyalo internal security ati ffe tubiroba Dr. Besigye is a threat to the state era yabadde afunye amaanyi agatagambika gano amasanyalaze ge mugamba nti gaali gagenze ewa Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu mukodomi wange ge yalina gaali gayaka bagagyeko nno gundi mita gye yalina yali zino ze bagyeko mita amayumba 9 bagagyeko emagere mu Uganda yonna tonakimanya sinakimanya nti munange gundi ezo zaali nfu yaka ezo zaali
zibadde zitubba tabanga yafuna ku zino za enfu abawumema olw'okuba bagenda kakati ebintu byabwe ebyokutubba babitwala byonna kati bagambye nti gundi ezo zaali nfu kati amaka kenda tegali ku bukutu ekitegeeza Besigye ali mu bya ddala nze kubuulira amazima Dr. Besigye musajja kikulu Dr. Besigye ayogera amazima alemerako ne ku luno yagamba nti oba musazeewo Bobi Wine gwe mulaba nga yasona nze kankole ki nzire bali teyamuvumirira teyavumiriranga Bobi Wine era ne luli yali munne yes ne luli yali munne ne mu campaign yadde Bobi Wine bwe yesimbawo ku bwa Kyaddondo East Dr. Besigye teya campaigningira muntu we owa FDC yagamba nti kubanga ne Bobi Wine naye wuwe so Dr. Besigye musajja wa mpisa ekyokubiri ku ground kwali ekyokusatu mu maje mwali mu maje mwali Dr. Besigye mu maje era bwe kabanga katambi katuufu nawulira agamba nti amaje geetema mudda kakati omanya amaje gali n'ebizibu bingi amaje kisooka babalimba nti bagenda kubongeza akasente kubaga balimba nti bagenda kubongeza akasente omwezi gwe gwako okugenda ku account nga kuliko emitwalo 5 mu 12 zibayongeza nga baba obusente banange kankubulire kiri mu maje kati bona basirise bwe bati nina benako ebaluma enako eruma bannamajje ekitarabikanganako waliwo gundi gye bateekako naye neesolooza bagiyita Wazalendo kyebakoze sente ezitwala zonna zimalawo ezitwala n'akasiimo nekatwaliramu ati bino ebintu byogera mutereeze bwe twogera bino General Muhoozi Kainerugaba Tereza kakati n'ekintu ekirala ng'ogyeko mu maje Dr. Besigye alina obuwagizi ate kakati abantu b'NRM beetemyemu ate batya kakati bulimu abantu abagenda ne bawagira Muhoozi Kainerugaba kakati bwe bagamba nti Muhoozi Kainerugaba teyeesimbawo banyiivu mama banyiivu era kyovula kati NRM kyeyagala okukola eyagala kusalawo egambe nti okulonda kwa president kubeere mu palamenti kakati kyebanoonya nakiwuliddeko ekintu ekyo bwe kigenda okubeera kubanga eri ku ground kati kibi nnyo abantu bali basazeewo muzeeyi nga bagamba muzeeyi wuumula muzeeyi agaanye ekintu akiremeddemu ate abamulemezaamu be baba abamubbirako kiri kyenkugambye nti abantu bakozesa ye nga bwolaba omulambo mu nyanja bannalunyanja ne bagamba nti gugira gubeerayo ebyenyanja bijja okulya tubikwatiro ne bagugyayo nga gwonna gukoze eki nga guvunze akati nakyo kyekimu baagala Prem 7 asigale bo bagende mu maaso nga bwe bagenda mu maaso nga bwe babe eggwanga kyebaagala ekyo kati ebyo bireetedde obuzibu NRM yegendereze bayinza ogikuba akalulu nga bwe bakakuba eno bagiyitawo batya Swaziland Botswana omusajja opposition yawangudde nejindi eno ne South Africa bali babakuba akalulu nali bakubya akalulu kati mwewaana muyinza okubeera awo abantu banyiivu abantu ku ground banyiivu lwakuba bakulembera bankwe anti kyenkugamba kati omuntu eyandibakunze chairman w'Erosisi owe NRM muga Katonda muguna abaana baabwe tebasomye kubanga tebalina ssente tebabawadde n'ekimu abo bwe bawagizi NRM abantu abaali banoonyeza NRM akalulu abo baayitanga bakaada baba bayitanga bakaada abamu bakyama genda babuuza olabe kati obusungu bwe balina kyekyakubiza owe NRM ekisolo nyoga nti tujja mmuwa kati goyinza okuwulira era owe independent noloza nti independent naye abadde wapiraawo wa PRU ebintu ebyo mubyegendereze mutegeere kigenda mu maaso abantu obusungu buyinza bakwata kalulu bakawa Besigye era Besigye bw'anaabazze wajja kubaawo enkyuka y'amaanyi nga bwe temutegedde Prem 7 twamugamba wuumula fe abaana twesootinge kubanga tukuze okitegeera byokoze obikoze wakiri tukole endagaano naawe tokyasobola na kutema ttooke ne ligwa wabaawo muntu yenna namulabye ng'ali ku ttooke yatemye emirundi 17 abasirikale baalisise ne ligaana okutuuka SFC bwe yamusiseeko egundi n'alyetemera oba okitegeera Prem 7 tokyasobola amaanyi gawedde omuntu okula ate nokkiriza okoze ebintu bingi oba okitegeera Prem 7 okoze ebintu bingi
tetuna buzibu naawe buli omu abantu ensonga ate singa yaleka Muhoozi najja kyandibadde kikuteyo kati Muhoozi yandibadde akuteyo bulungi nnyo okugaana Muhoozi gwe n'ogamba nti gogenda okujja ssebo amazima gakatona mugulu bayinza okuba akalulu ate banaakuba akalulu ojja kuswala ate bw'onooswala nga totenseza n'abasajja ffe bootulaba wano tugenda kukuyisa bubi otusonyiwe amazima tuyinza okugoba kabineti yonna nga bw'olaba gundi bwe yagobye ya America Trump netugigoba yonna bonna netubagoba era ffe twagambye abaana abasomye abali mu kubona ntugamba mugumiikirize 2026 mara okuggwako emirimu weegiri nawe tubakulimba balimu okutulimba emirimu tegiriwo gw'omuntu n'okola okumala emyaka 4 n'okola gavumenti yekugulira emotoka yekuteramu amafuta yekupangiza ennyumba kosula yekolera buli kimwe emmere gy'ogula myaka 4 mugakatonda ng'olinga kateyamba kakati nze n'ensoma n'emaliriza myaka 4 tomanyi kyendya tomanyi gyensula tomanyi baana bange gye basoma n'okuwasa twagala ku abaana wasa oba n'omukyalo bayafumbirwa twagala kubimanya wabula lwenjogera bwonkwata bwontwala mu kooti bulwenjogera bwonkwata bwonsiba lwenjogera bwontulugunya kati mwagala tukole tutya tetugenda kugumiikiriza mbeerere ye tetusobola embeera eganye nobwe munaakwata Besigye tuguma ajja kuvaayo kwanza tugume kati wentuuse kati nze ntuuse okutuula mu ntebe ya Dr. Besigye okutuusa bwava mu kkomera nze emundu nsobola kuzirisiivinga abadde bamaze okuzigiramu enaga gyeziri nga musobola ozireeta naye bamunaazireeta mutya tugume fayiro ekyali others at large nze sirina buzibu nze nabagamba nze okuntwala mu kkomera oba onyambye nze oba onyambye nagambye wano bigirwa mbu anaagenda mu West Africa naga nti kwezo oyagala kunkola kati atye nze nese sikyatya kubanga nze tugume nze nkola mulimu ki nze masters degree ey'okubiri nagimala mu 2010 okimanya ekyo gye myaka 14 kati myaka 14 nga amaze masters nkolawo naye bw'obabuuza bali mu gavumenti bonna abalina masters bajje wano n'abaministers bajje nagamba oba mwagala kugira muleete empapula zammwe nange ndeete ezange olaba ne Kabushenga talina masters nabagamba nakitidde nabagamba mumpe n'ebigezo nze nali sobola kusaba mulimu nzi mu KCCA sobola gusaba Kabushenga yagusabye ne bamuwandula nga talina masters bonna basinga ebitaba bonna abali awo bonna abasabye bonna basinga nenze sobola gusaba sobola tubanza gukuwa munswarizaawo tosobola guwa bajja kumma kati lwaki nze ngusaba nkugambye masters degree ey'okubiri esooka nagimala 26 namapate nagiriko zidiploma zo zenna toyogera masters nenzimala 2010 mu finance and accounting kabe minister wa finance talina masters kabiwa gundi abo tebazirina kati olanga malevu nze kati mpanda buwanzi mu kugundi ku Kwezi Media Group kati gwe myaka 4 okyalemeddewo kati nze ndinga embogo efumiteko President Museveni alemesezza abavubuka okufuna emirimu kubanga abasajja be yajja nabo be baliwo kubanga kati bw'oyogera ebyo finance nzisomye planning ngisomye amateeka ngasomye buli kimu kisomye gonna amawulire ngasomye ndi wano nkola wani kyova weekyawa lwakisa ekyawa nena ntunda Franka tumwebaze yakagira wano nga alina diploma nebuga kati go oli minister ki kati nkuwa ekitiibwa kingi Franka alina diploma atali naki aleete byasoma niyo basajja ababukula ni basajja bafunye sente pya n'enkadde gundi alina diploma gundi Peter Ogwanga yagikolera wano ku Makerere wano juice wano ye minister ati ze tugume kyovola beggwanga teritambula tulina bayivu bwemba njogera wano ng'oyo naye anziramu nga yimirira nga nziramu byenjogera kyovola netamala emirundi yasanjukana nakati nze nina masters bado betulina bo tewali ayasoma basoma ki nze tugume nobwemba nze tugume okubeerawo kwange nobwenjogera obwogezi kijja kukuluma kubanga byenjogera tobirinaako bwino nabisoma n'okunoonyereza kwe tobisobola kubinoonyereza gwe Prime 7 alina justification nzo okunemesa okuweereza eggwanga lyange nawulidde ababaka ba paliamenti nga bagamba nti era omusomesa wa Nassala talina diguri tajja kukkirizibwa kusoma tugenda kumugoba nabuuzizza bo balina diguri nze nkugambye analina justification mwabo kabe minisita Mururi Mukaso wa public service kabe president Museveni kabe mukyala we Janet wa education kabe waani analina obuyinza obulemesa Gideon Tugumi okukola omulimu gwonna mu gavumenti okuweereza abantu njagala bajjayo qualification z'abambassadors n'ezange baziteekewo
bajja qualification z'aba permanent secretaries bonna nezange baziteekewo sina kindi batuwa ebibuuzo nze ne General Muhoozi bwana mpangulo bwa CDF bwena muwangula bampo bwa CDF abayivu abaana baffe anti kati tuusa bali mukuwa ba Luganda bakona mikwano anti kakati bwe babwesto bwe kiri kati nze tuguma osuubirira wanze kusuuta ziye nsuute Museveni nsuute General Sare nsuute Muhoozi bambi mwebale kajambo jambo sa nze tugume nga toyina kyolya nze kifuba nkiwanyisa eki naalidde ki bamanyi kye naalidde ewange bamanyi gye tuyita mugwe kitange bwe yalwana ono naafa bampaaki bali bampadde kaki nze Kwezi Robinson tuli banyiivu gavumenti eno ate nze kankubuulira amazima mwe muyinza okuba nga mugamba nti tumaze emyaka 4 nga muli mu kulya naye mulye mugenda nabyo ate tugume nze mbyogera bino temunkwata bubi ne muntwala nga gundi sinze nasuula gavumenti ya Ssekabaka Muteesa sinze nasuula y'Obote sinze nasuula y'Idi Amin abadde bagisuula bagize babeerawo ng'ate bali mu gavumenti nze ndi bweru bwanaawo abasuula ya Museveni bajja gisuula nange nja kwegatako nga bagisudde oyingire okolera yes kubanga nze nina obuyinza obuyamba abantu bange nange kubaako kyenkolera gwe kati oba otanzikiriza kubaako kyenkola olemesezza nange kubaako benyambako abanyambako nange nanditutte eddoboozi nenditwala mu gavumenti neŋŋamba Buganda mugiwe federo yaayo kubanga Buganda eyagala abantu atali Baganda ndikyogererawo abasajja mmwe nawe Katikkiro gwe tuleese nitugamba nti onootuusa ensonga zino ate otulwanyisa lwaki otulwanyisa alinga yandibadde omumuli yandigambye nti bannange nedda tuna abantu bwe bamugamba nti federo y'Abaganda tugume wuuno mumuleete ayogere bampa akazindaalo njase kituufu bampa akazindaalo njase niye tebakuwa kazindaalo ate naye akutuulira butuulizi Katikkiro amanyi gyensula amanyi kyendya amanyi wange amanyi engeri gye nafuna akayumbe n'amavundu nze tugumi mu byalo byonna neŋŋende n'amavundu Ssaabasajja yasiima nze mwe bagundi mmwe kambabuulire mwegase ku bantu abatuyiganya mwegase ku bantu abatulya obubi mwegase ku bantu abatutujjanya naffe tugenda bakolako emikolo tugenda bakolako emikolo Yesu yagamba ngenze naye nteeka okudda mbasalira omusango kituufu yagamba ki yagamba nti agenda kubeerayo yagamba nteeka okudda mbasalira omusango nobwoliba ofudde ndigukusalira ngenda kudda mbasalira omusango abalamu n'abaki n'abafu bw'aba nga agenda okusalira omulamu omufu omusango nze tukume enkola kiwa Yesu bingi byatulekera yakolomera omuzaabibu nga gukoze eki nga tegubala zaako ekyokulya nga tewali yagukola ate agukolomera ne gukala bwe yagenda n'asanga nga abantu batundira ebintu mu kanisa abakola atya yabivuunika byonna n'atabuka naga nti eno yeekaalu ya Mukama bonna yali abawanguddemu amannyo nze obusungu bwenina bwa Yesu bwennyini nabusikira kuva eri Yesu osinga ne Yesu ati mwe muve mu muzannyo gwe muliko mubonyaabonya abantu mubonyaabonyeza abantu nze ngenda neneewuunya abantu wa wano n'agamba tugume mwe muli bulungi mwe batugume kakati nze tugume nzuuno ndaajana ne gye naddukira nayo bandaajanya nsula seebase wonna wendi ndi wano nasigala ne Kwezi Robinson gwe nasanga eno e Buganda bwe tukaaba ennaku abasigadde bonna batuli bubi nadduka eri nga ndi bubi netuuka wano nembalwanira entalo tuwali entalo ze sirwanye nze tugume ndwanye entalo nejuzi baali banzitira Katikkiro tewakiraba nga baagala kunkuba wano toyogera Katikkiro oyo tomwogede mugamba muveeko mukwata ddamula mumuveeko oyo yakuma ddamula ya Ssaabasajja Kabaka naye kyamaliriza kiri kitya ati mwe kambabuulire ensi eno mugirabe nga bweri nze sirina justification yonna ewagira President Museveni n'abantu be kubanga banemesezza okubaako kyenkola kyensobola nange okubaako benyamba Prime Museveni bwe yakwata obwa president yayingiza muganda we General Sare ali bubi yayingiza muganda we Sodo ali bubi yayingiza muganda we Gundo ono Toyota ali bubi yayingiza mutabani we Muhoozi ali bubi akati nze bw'obanga osalazeewo okunkola byokola n'osalawo Benjamin Tuguma benkota alemwe n'okusoma n'osalawo bawala bange baleme okubaako kye batuukako Bakwezi Robinson abanyambye kuva emabega ne mbako kye bakolera kakati gonjagaliza birungi ate nga naffe tukutunuulidde n'eriiso lyogi ne mugamba Tuguma ono engeri gy'alinako abantu bano abave mwanka osanga n'akola ki anaavaamu akantu bankoledde ki naye tukaaba lumaambiro fenna bankoledde ki ati mwenze kambabuulire ensi Uganda abantu bali mu kubonaabona mukoze ebyammwe mulidde ebyammwe musanyuse mukoze buli kimu naye byonna
tujja bakoromera mujja kukala ng'omuzabibu Yesu gulakoromera njagala kusiibula ate kati ndi mukambwe nnyo kubanga nategedde nti nze nina okwerwanako nzeka nga bwolaba embogo yerwanako ng'empologoma egirumbi werwanako wekka gwe nzeka okutuusa embogo endala bwenejja Kwezi Robinson naye ate naye bambi takyasoma nange enjebye abasajja batugonzezza nange enjabise baaba basibudde mukama bakumbi badai mutu nange enaku ya Kwezi mutu tuli fembi mbadde mpulira nga ndi bubi naye bw'oyogedde nenda bakufeesi yo n'olabira ddala nga nze njabise n'okusinga oba gwe oli waddeko naye nze ate ndi bubi naye n'ofuna we tuli wano waliwo omusajja ali ku kamera bamuyita Ganja naye ate Ganja Mahadi oyo Ganja Mahadi bamukwata ng'agenza okwokya ekibuga Kampala naye ng'ate bagenza okukyokya nabo be bamuwayo mu mikono gy'abanjambula ne bamutwala mu godown mu CPS waliyo godown nti naye yali tagirabangako mbu yagenda ng'alinnya bw'ati ng'awulira ng'agenda mu nnyanga sore naye Dr. Besigye tukusabira gy'oli tumanyi nti obugundi buno oyinza okufuna akaseera oba n'ofuna chance simanyi naye banaakalaba bonna tusabira Dr. Besigye gy'ali tukusabira ojja kuvaayo Mukama ajja twali kitagwa bakusibako gwa Daudi bamusibula mu bunya bw'empologoma ne ne balooza nti empologoma zinaamulya naye zaamuwunyangako buwunya